Badde ngamba buulira ku mbiranye eri wakati w'abajenero abanene nga bakontradictinga kukutwala kwa mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa entebe enkulu ey'eggwanga Uganda. Oyo taba mulala gwe tuba twogerako ye Muhoozi Kainerugaba, nga bamu ku bantu abalumya ogw'engulu ne bakomba kwerima mwe mwajjira General Kahindo Otafiire, era ng'ono yegattibwako bajenero abalala abakadde betajja kumenya mannya kubanga tetubalabangako mu butambi nga bavaayo okukonfaminga, wabula abamu ku bo twabalabako nga bakola tweet ng'omukulu David Sejusa oye yalayira n'agamba nti okufa n'obutanyagwa tebalina ngeri gye bajja kuganyamu mwana ono kubeera ng'atwala entebe enkulu ey'eggwanga. Ebimu ku bigambo omukulu Kahindo Otafiire bye yayimirirako yagamba nti omwana talina any quality of leadership in him. Omwana tali confident, omwana tamanyi kwogera eri abantu, omwana tamanyi ngeri ki gye bahandolingamu authority. Era Kahindo Otafiire okuviira ddala mu mwaka ogwa 2021 nga guggwako 2022 ng'atandika, omwana ono yalonkingira project ye eya MK Movement oba MK Project eyatandika nga birthday. Otafiire yakomba kwerima n'agamba nti nedda okuwa taata tekitegeeza nti n'omwana ayina okukwatamu. Eno Uganda teri hereditary nti omwana nti taata bw'avaawo omwana yalina okuddawo. Ebyo tebikola. Era Kahindo Otafiire yalabikako mu katambi ng'avaayo okunnyonnyola n'agamba nti ye mu bantu babirivingiramu omwana oyo taliimu. Abantu bangi nnyo naddala abali mu project eyo, muli Frank Gashumba, omuli abakulu abamutembeeta nga Bujingo, omuli David Kabanda, baavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe, era ku birthday y'Otafiire baamukuba bubi nnyo ku mukutu ogwo ogwa Twitter. Wetwogerera Kahindo Otafiire alinganga olutalo lwe olutaakoma newankubadde nga kigambibwa okubeera nti omwana ono yatrying okutta mutabani we ng'era bwe baakola omukulu Bukenya, Gilbert Bukenya, bwe baamuttira mutabani we Brian Bukenya. Oyo ne bagamba mbu yali afiiridde mu kabenje ku luguudo olw'Emitiyana. Otafiire ye mutabani we yali agendedde mu kabenje ku luguudo oluva Entebbe okudda e Kampala olupya. Katonda yayamba buyambi ng'emmotoka mwe yali y'amaanyi. Era baavaayo ne beewaana ne beetenda era ne bamuwa warning. Mu kumuwa warning Kahindo Otafiire yavaayo ne yeetonda. Naye ku olwo lwe yeetonda ebintu tebinnakoma na guno gwaka. Nate yatadde akatambi akalala k'engendo okuwaako mu lulimi Olunyankore oba Olukiga obeere ng'okategeera bulungi okannyonnyoke. Otafiire agamba talina ttabbu na Muhoozi ng'omuntu, wabula ayina ettabbu naye ku kwagala entebe enkulu ey'eggwanga. Kubanga ye alaba talina yadde quality emu. Gwe naawe kikubemu akafaananyi. Omuntu alemererwa n'okusoma ebigambo ebiwandiike, omuntu eyayiga ekintu kimu kutta kubanga yeewaana n'okwewaana nti ebyo abadde ng'abikola. Kubamu akafaananyi ebigambo ebyogerwa ttiimu MK kakati gye twogerako olwaleero nga PLU, Patriotic League of Uganda, ng'ate bo bennyini tebali patriotic. Bwe baba nga bavaayo ne batukanga nti bwe tuba tubadde tuli ku mulembe gwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nga batukuba kitono, mu MK tebijja kubeerawo kubanga bonna ababadde nga baboogerera kumpi babadde nga baddimoota naye nga be baalonda nga bapromota baabwe. Balamu Barugahale ebigambo ebimuvaamu tebiwooma. Frank Gashumba ebigambo ebimuvaamu tebiwooma. Bujinga ebigambo ebimuvaamu tebiwooma. Bonna batwewerera nti bwe banaakwatamu embeera ejja tutabukira nnyo n'okkira bwe tugiraba. Kati bino bye bibagudde era ne bireeta obulabe obw'amaanyi, olutalo olw'amaanyi wakati mu bajenera abakadde nga bagamba nedda. Bwe kuba kuwa mwana ono ntebe, eggwanga ate ligenda kudda mabega ebitundu 9 ku buli 100. Temulaba nti already liri mabega, ligenda kuddira ddala emabega, tubenga abagenda okuddayo mu mirembe giri egya 1908, 1979 mu budde obw'olutabaalo obwaleeta mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okubeera ng'akwata entebe. Bajenera abakadde balemeddeko, bakombye kwerima bagamba nti nedda tekigenda kubeerawo.
bw'abanga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yalemererwa okumoldinga omuntu within the party eya NRM lwakiri NRM ng'ekibiina ebivaamu ne bafuna omuntu omulala agenda okkikwatamu. Kamalobba wa Akatambi Otafiire kano mukoote buliro muwulire ebigambo bye yayogedde. Nomuyamba mukabula mukali kino omujahandi mbagambira mugalukulu olumwenzi ukogirota amatarya hariho okusimba baye wenu kahinda nayanga mwine Museveni nayanga kine rugaba tindu kwanga kine rugaba nkomuntu niyanga kine rugaba ngo atawa president hariho ntanisi kine rugaba mwine Museveni ni mukunda kuva kandi kine rugaba president wa Uganda kuti kushema kandi tikushereka murabuja nayanga umwana wa president nga nturonda president wa Uganda tukuronda mutabano wananga. Abaganda bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya. Ebigambo ebyo obiwulidde bulungi era nkiwa otegedde wa Otafiire watadde amakanda. Kakati mwabadde bagamba akina PLU akina biki ne bwe munaakola ebibiina mutwalo ng'abantu tebaba believingiramu okutandikira kuba mmwe bennyini. My dear, temulina gye mugenda wangulira ggwanga Uganda. Ate ffenna kye tumanyi nga bannayuganda nti byonna bye mulimbye okuva emabega way back kuva 2000 kuva 1998 nga mulimba bannayuganda nti no mugenda leeta ebirungi. Wallahi tewali kintu kikoleddwa. 2006 muleeta programu ndala, 2011 ne muleeta ndala, 2016 ne muleeta ndala, 2021 ne muyiya kipya ate ku olwo ne gujja bagira ne munyaga ne mubba ne mukola byonna bye muteekeddwa okukola ng'eggwanga terinakyukako yadde. Ne bwe munaakola mutya nga tukyalimu eno gavumenti tewali kintu kigenda kyuka. Ye ng'ombe yayingira mu mitima gy'abantu olwaleero. Kati omuntu yenna ayina akakwate ku gavumenti eno tayinaayo opportunity yadde gap ey'okuddamu okukulembera eggwanga Uganda. Lwakiri tufa ne Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naye nga tewali muntu addamu kuva mu makaage kuddamu okukulembera ggwanga Uganda. Bye bigambo ebimu ku Otafiire byabadde ayogera olunaku olwaleero lwakuba nti abantu abatalengerera wala tebayinza kunnyonnyoka biki Kahinda Otafiire byabadde amininga. In short, Uganda teri hereditary. Uganda si Bwakabaka nti taata bw'avaako omwana yalina okuddako. Ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi nnyo era ttiimu MKPLU mufune akatebe we mutuula munune ku vvu kubanga bwe babanga abanene mu magye nga n'enkyukakyuka yakoleddwa mwagirabye bulungi nnyo obweraliikirivu obuli mu State House mu bulaba bwonna. Olwaleero byonna ebiriwo mu biraba kubanga ne Museveni yennyini yeeraliikirira kitabani ky'omuwamba kuba takikonerangamu nti kyekigenda omuddira mu bigere nedda. Newankubadde waliwo Akatambi era mwe yalabikira ng'agamba mu mutabani we Muwoolezi kyavaamu erinnya erya Muhoozi. Yali tamiininga nti yajja okuwoolera okutwala eggwanga nedda. Yali amininga nti yajja owoolera obulamu bwe ng'attiddwa. Abankuumire ka kirungi mutegedde ffe mwerumeerume mwette tetulina kyabbakolera kirungi mmwe famire yeemu tewali njawulo. Tetujja kulindira eno tulabe ebiddako. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku nnamba yo eri waggulu awo akulombere ku dduwa buli kimu kidde mu nteeko oli bweru wa ggwanga oba Uganda ajja kuyamba ebeere nga embeera etereera. Mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba Rugaba bampeera ebikira obugulu bw'eggongolo newe mujja kaddata abanyongererewo lufukunya.